Popin Media. Netulangirirwa wini y'Abanabbale y'amaanyi g'abantu. Naye kyewuunyisa nti ssaawa zino akakiiko k'ebyokulonda tekakyayinza kulangirira oyo awangudde akalulu mu mazima n'obwenkanya. Naye akakiiko k'ebyokulonda instead ate keekobaana n'abo bwe beevuganya ne kabanuunamu omusimbi, ng'ate kandibadde kakiiko akeetengeredde nga bwe keeyita Independent Electoral Commission. Buli muntu yenna ng'ali mu office eya gavumenti okusinziira ku mateeka ga Uganda kimukakatikako okuyisa buli munnayuganda ekyenkanyi. Ekyo ssemateeka bw'akirambika mu nnyingo ey'ana mu ebbiri. Naye kyewuunyisa nti bukyanga tulondebwa akakiiko k'ebyokulonda kaatwala ennaku ezisukka mu 3 nga kakyagatta ebivudde mu kulonda. Baale constituency emu erina abalonzi 8,000 n'ekitundu. Sisuubira nti akakiiko k'ebyokulonda kalina okutwala ennaku 3 nga kakyagatta ebivudde mu kulonda okufuna omuwanguzi. Kayunga disitulikiti yonna tetusussa abalonzi 2,000, naye akakiiko k'ebyokulonda kikatwalidde ennaku 3 nga kakyagatta ebivudde mu kulonda. Ekyatwewunyisizza ennyo nti ate kasobodde okulangirira omubaka omukyala nga tekanalangirira ffe ba constituency MP, ng'ate okugatta ebivudde mu by'omubaka omukyala oba olina okuba ng'ogasse byonna ebya constituency. Ffenna ekyo ne tukitegeera nti kalangiridde omubaka omukyala si mu kyeyagalire, naye kamulangiridde mu busungu na mbeera abalonzi gye babadde bateeseewo okubanja obuwanguzi bwe. Ekyo nno ffe tulowooza nti akakiiko k'ebyokulonda kaba tekakolera ku mitendera kwe kalina okukolera, naye kakolera ku emotions. Era twewuunyizza nnyo nti bwe katuuse ku nze ebibalo byonna byeraze nga olunaku lwennyini olw'okulonda nga 15 nze nagenda ogenda ku Tale Center ng'olwedde nabaze dda obululu bwe nali nfunye ne bannange bonna, kubanga nalina Tale Centers nga 3. Naye twewuunyizza nnyo nti twatuuse ng'ennaku z'omwezi 17 ng'akakiiko k'ebyokulonda tekanafuna ansa eri abo abawangudde. Era kyatutwalidde okuyita mu biro 2 ng'akakiiko k'ebyokulonda tekannazukuka okuwaayo results ez'omuwanguzi. Era tekaakomye ku ekyo, naye twewuunyizza nnyo omwami akulira ebyokulonda Douglas nga avuddeyo ne yeebakaawo mu Lwatu mu ofiisi okumalira ddala essaawa 5 okuva essaawa 3 ez'ekiro mpaka ssaawa 8 ng'akyebase, naye nga tatunyega. Kaakati twagenze okulaba munne nga awamantuka okuva ku mmeeza we yabadde atudde ng'adduka avuga mmotoka afulumamu. Yagenze okudda nga yenna avulubanya enfuufu ng'alina n'ogukapu ogunene gwe tulowooza nti gwabaddemu ensimbi nga kuliko amuguliridde gwalina okulangirira. Era ffe akalulu akaffe twamaze kwecwancwana kuva mu mbeera kumukwata kigwo. Oluvannyuma lw'okumukwata ekigwo n'emmeeza n'entebe zonna zonna ne tuzisuulasuula eri, olwo nsuubira we yalabuse okulaba nti ki asobola okuvaayo alangirire. Era abamu engoye zaffe zaayuzibbwa mu ngeri bw'eti. Kooti yange yayulise n'abakuumaddembe nga tebasobodde ate kukuuma ddembe lyange eryabadde litulugunyizibbwa, naye ate ne beekobaana n'ababadde bakumpanya n'okubba obululu okulaba nti ate be bakuuma. Neewunyizza nnyo nga ndaba special agent wange yabali mukulu Kayira Joel yaba alina okunkiikirira wessiri oba gwe tulina okukakalabya naye emirimu ng'omuntu abeera yeesimbyewo. Naye namusuuziza busuuza poliisi
ne mwetika ku mutwe ne muddusa ng'ate poliisi eyagala emuwambye eyagala kumuwa ate bajjaati mu kifo ate poliisi okumujja mikono z'abajjaati ate ye yabadde mukwata okumuteeka mikono gy'abajjaati ne tulowooza nti akakiiko k'ebyokulonda keekubira era tetwafunye ensonga nnambulukufu lwaki kaabadde tekaagala kunnangirira nabadde nfunye obululu 2,100 we nagendedde ku Tale Center okuva mu Tale Center zange ez'emirundi 2 nga anziriridde ow'NRM alina obululu 9 kitegeeza nabadde musinga obululu 1,100 neewunyiza nnyo zigenze okuwera essaawa 10 ez'okumakya ng'ate eyabadde anziriridde ng'alina obululu 1,100 ate nze obwange nga bukendeddeko nga buweze mu kifo ky'okubeera 2,100 oba oli awo n'okweyongerako bwabadde ate 1,600 kye twasigadde nga twebuuza obululu bwange okukendeera kyavudde ku ki ate ow'NRM kyavudde ku ki bweyongereko twagenze okubuuza returning officer akulira ebyokulonda nga tugamba kuliko DR forms ezabadde zimubuzeeko ne twebuuza DR form zibula zitya ku returning officer ng'ate bwe ziba ziva ku polling station ziteekebwa mu tamper proof envelope era nga envelope eyo ebeera sealed teri yenna ayinza gisumulula okuggyako returning officer yennyini agisaza makansi okugiggulawo kaakati nga twebuuza DR form ezisukka mu 10 zaabuze zitya okwo n'agattako nti ne mu Ntenjeru North kwabadde kubuzeeko DR forms 12 ekintu kye tutakkaanyiza nakyo twagenze okulaba nga baleeta ballot box nti bajje bazibikule tuddemu tukebere buto DR forms eziba ziteekeddwa mu tamper proof envelope ate bagenze okuggulawo nga namwo temuli DR form boxes ezimu naye Katonda yatuyambye nti ffe twabadde ne DR forms zonna naye munnaffe gwe babadde beemulugunyizaako munnaffe akakiiko k'ebyokulonda gwe kaabadde keemulugunyizaako kubanga teyawaddeyo application yonna mu buwandiike nti yeemulugunya ku polling station FBC nti kuliko results zaatafuna nga talina wadde DR form n'embi ekyo nno ffe tulowooza nti oba mwami Twina Masiko Douglas yayanguyiddwa nnyo okuyamba Kiiza Asa olwa complain eyabaddewo etabadde ya mazima n'obwenkanya batulugunye Tebandeke Charles ffe ye samare gye twafunye mu kintu ekyo.